Timoseewo ekisooka essuula emu olunyiriri olusooka okutuuka ku lusembayo. Pawulo omutume wa Kristo Yesu ng'okulagira kwa Katonda omulokozi waffe bwe kuli n'okwa Kristo Yesu essuubi lyaffe, eri Timoseewo omwana wange ddala olw'okukkiriza. Ekisa n'emirembe bibenga gy'oli ebiva eri Katonda Kitaffe ne Kristo Yesu Mukama waffe. Nga bwe nakubuulirira okubeera mu Efeso, bwe nali nga ŋŋenda e Makedoni, olagirenga abamu obutayigiriza bulala newakubadde okulowoozanga enfumo n'ebigambo eby'obuzaale ebitakoma ebireeta empaka mu kifo ky'okuyigiriza kw'obwa Katonda okuli mu kukkiriza. Ekigendererwa ky'ekiragiro kyaffe kwe kwagala okuva mu mutima omulongoofu n'omwoyo omulungi n'okukkiriza okutalina bukuusa. Ebyo abantu abamu babiwunjukamu ne bakyamira mu bigambo ebitaliimu nga baagala okukola ng'abayigiriza b'amateeka nga tebategeera bye boogera newankubadde bye bakakasa. Naye tumanyi ng'amateeka malungi omuntu bw'agakozesa mu butuufu bwago, nga tutegeera kino nti amateeka tegaateekerwawo omuntu mutuukirivu, wabula abatali batuukirivu n'abajeemu, abatatya Katonda n'abalina ebibi, abatali batuukirivu n'abavvoola Katonda, abatta bakitaabwe ne bannyaabwe, abasiba abantu, abenzi, abalya ebisiyaga, abanyazi b'abantu, abalimba, abalayirira obwereere, n'ebirala byonna ebiwakana n'okuyigiriza okw'obulamu ng'enjiri bw'eri ey'ekitiibwa kya Katonda eyeebazibwa gye nateresebwa. Mwebaze oyo eyampa amaanyi, ye Kristo Yesu Mukama waffe, kubanga yandowooza nga ndi mwesigwa bwe yanteeka mu buweereza olubereberye bwe nnali omuvumi era omuyigganya era ow'ekyejo, naye n'ansaasira kubanga nakolanga nga simanyi mu butakkiriza. Ekisa kya Mukama waffe ne kyongera nnyo gye ndi wamu n'okukkiriza n'okwagala okuli mu Kristo Yesu. Ekigambo kyesigwa era ekisaanira okukkirizibwa kwonna nti Kristo Yesu yajja mu nsi okulokola abalina ebibi mu bbonze w'olubereberye. Naye kye nnava nsaasirwa nti mu nze asinga obubi mu bwonoonyi, Yesu Kristo mwayinza okulabisiza okugumiikiriza kwe kwonna okunaabeeranga ekyokulabirako eri abo abagenda okumukkiriza olw'obulamu obutaggwaawo. Era kabaka ow'emirembe n'emirembe ataggwaawo, atalabika, Katonda omu, aweebwenga ettendo n'ekitiibwa emirembe n'emirembe. Amiina. Ekiragiro kino nkikuteresa, mwana wange Timoseewo, ng'ebigambo bya bannabbi bwe byali bye baakwogerako edda, olyoke olwanirenga mu by'olutalo olulungi, ng'onyweza okukkiriza n'omwoyo omulungi, abalala gwe basindika eri ne bamenyekerwa okukkiriza kwabwe. Mu abo me muli Kumenaayo n'Alegezanda, be nawa eri Sitaani balyoke bayigirizibwe obutavumanga.